nze wange walayidde dda omanyi kakubulireko fiina tubonaabonedde mu ggwanga lino nga tetulina bantu baffe mu bifo ebimu ekifo kye wayingidde mbadde simanyi nti gye kiri mu ggwanga ekifo gye kiri mbadde sikimanya nti naye ng'Abannayuganda era abalala era kyekyakuŋŋambisiza ndi jangu otunnyonnyola otuweeyo akantu tumanye olaba ebbanga lye tuludde omanye abantu batulaba kati zibeda ebintu binammwe bye mubadde mukola tukoze nnyo voluntary work mwenna ffenna tubadde tukola naye tubiggyeemu okumanya n'okutegeera experience gye tufunye mu bukulembeze bwe mbaddemu mu creative sector nobeera n'okola tebakusasula but binjigiriza bingi oyize abantu oyize okwogera n'abantu oyize what is going on oyize how to handle issues. That is when I realize omanyi buli lwoba okola nze kati today I'm very very happy olina kyokoze kino ekintu kiri beyond being a blogger beyond being someone ali mu media fraternity kitegeeza you're looking forward otunuulidde ebiseera byeki eby'omu maaso si kubeera wantu buli lunaku n'obeeraawo nze ndi wano we nakwata nedda life is not like that tuli mu transition so nze nange neraba ng'omuntu ali mu transition nti nyimbye nezya but then era sireka mabega talent yange within my brand gye njagala okutambuza paka olaba nga ne wano okoze ekintu kino but under the Zubeda brand. That is why I tell people that is why I tell people mind about your brand. Showbiz tekubeera by the way ludine kwebaza nnyo I saw you ng'obuulira abawala it was very very nice ebiseera bisinga abawala bakola ebintu natalowooza ku aftermath gye bujja ogenda kubeera otya ogenda kuba maama ogenda kuba omuntu ali responsible will people associate with you so kino ekintu ekyokubeera nti nnyingidde mu bya politics njagala osooka okumenyawo ekintu abantu kye bagamba nti ba artist tebasoma